TV Bakadaama abakolera SAMASCO beekalakaasizza era nga bawakanya ebintu byonna ebyayogereddwa Bakadaama Banaabwe be ba interviewinze nga ambasada waali. Kasooke tuwulirize then tunnyonnyole ensonga eno engeri gye yabaddemu. Byonna bye mwawulidde byonna bikyamu kubanga ffe tuli mu field tukola naye bye babagambye byonna si bituufu. Baddidde abaana abapya abaakatuuka tebamanyi sisitimu bwetambula ne babagamba kati gwe jangu ne bakubuuza kino oyogera kino na kino naye ffe tukola tebatusasula. Omwana n'abeera mu kiyumba emyezi 3 n'agiggwako bakiraya nti abamu tebaagala tutwala mu banka. Jjukira ffe ssente zaffe bazituteera ku ATM. N'otuuka okudda ku woofiisi n'okebera kaadi nga tekuli yadde 10. N'ogenda mu woofiisi n'obagamba tukolako ku nsonga zo, tukolako ku nsonga zo, tukola kino ne bakuzza mu kiyumba tebannakusasula. Kodda mu kiyumba ekirala ezo zeerabire. N'ova mu woofiisi, n'ova mu kiyumba, n'odda ku woofiisi. N'otuuka ku woofiisi, n'obeerawo wiiki, n'odda mu kiyumba, kaati salale, tukusazeeko accommodation fee. Bana eno kampuni oba yabaaki okuva bannayuganda we bayingira mu balina otunoonyeza bakasitoma lwaki babatusala ssente zaffe mu bintu ebitalimu n'obusongasonga n'omwana waba alwadde ssente twakkiriziganya liyalo 850 lwaki muba munterako liyalo 5 liyalo 4 liyalo 2 ku akawunti yange. SAMASCO esusse okutema ssente z'abaana. Wale n'obeera omulwadde n'ogenda mu ddwaliro bakugamba toli mulwadde ate ng'obulwadde obuwulira. N'otuuka wano eno ne bakuwa sick leave. N'ogenda okutuuka mu mugundi mu investigation ne bakugamba tewali wadde ne sick leave wadde ne medical report. Ate ng'olwadde obadde mulwadde. Ate ne bakutuuza wanene ebbanga n'obeerawo. Bakututte mu ddwaliro. Bano abatukolako bano ab'oku woofiisi kuba batuwa n'omukyala gwe tugenda naye mu ddwaliro. Bwe tutuuka mu ddwaliro yakusooka ew'omusawo ogenda tuukayo okunyonyola omusawo ye nga amanyi ekikuluma amanyi ekikuleese medical report olufuluma kyemmanyi baba bagikwasa nze omulwadde naye eba yatuuse dda mu ngalo za madaamu bana etunyigirizibwa ssente n'otazifuna tofunye eddagala ffe tulyegulira beekitukwatako tutwala mu ddwaliro ne batukebera gwe ne weegulira eddagala ate n'otuuka omwezi nga guweddeko ne bakugamba twakusalako medical fee. Tuli mu mbeera enyigirizibwa. Tetulina gwe tulanja. Tusula bubi ebikubi tuluma okuva ku mata ndi bigumidde naye ndifuna omusala gwaffe nga muddufu. Kuba twajja kukola twaleka famire zaffe. Kiki batuyisanga abaddu abedda. Bannaye mu kirongoosi ekintu kyammwe kigenda. SAMASCO omwana nfu. Amanya nze mpitibwa Marita. Nze ndi PA naye twa contracting twasayininga nga tulina ofuna 12,000 ssente zeno eza Uganda 200 naye batuterayo ssente ntono tetuzifunanga nako ogenda n'okola emirimu mingi n'okola ne jamaid ate at the same time olinoka handlinga client kwegamba you don't even complain or complaining mbuchibi kati salary kati nakaweza wano mwezi mulamu naye kyemanyi tebagenda azinsaso of which tseberanza alina okwenoonyeza client customer kuba like tuli expensive basala sente nyingi kyokka batuwa busente butono basala sente z'abaana baana balya bubi baana basula bubi batutulugunya. So kati baagala we batebaagala batusalako ssente za accommodation fee babeera baagala tubeerewo nga tuvudde mu wa client kukola tubeerewo. Bakadaama TV embeera mugiwulidde embeera nga bwe yabadde kigambibwa nti nno ambasada yagenzeeko ku offices n'amiitinga kampani eno naye bwe yamiitinze abantu bano bamusetingidde okusinziira Bakadaama bwe boogera bagamba bamusetingidde abaana abapya be bamuleetedde ne bababuulira biki ebyokwogera nga ambasada ze okulaga nti nno bali mu mbeera nnungi. Kati kino kibeera kijjawo abantu oba Bakadaama badde bajja nga bagamba embeera gye bakoleramu e Saudi mbi
bo bagamba nti embeera gye bakoleramu mbi era bano abantu be bataddewo baseetinze. So tusobola okuddako emabega ne tugamba nti omuntu bw'oba oyagala okumanya ebbeeyi y'omunnyo, sukaali, amafuta ekosa atya bannayuganda, tosobola kugenda ate Kololo n'okola research oba n'okola research ku bantu b'e Kololo n'obabuuza amafuta, omunnyo, sukaali ebbeeyi eno ebakosa etya. Abantu bano balina ssente naye olina kgenda wansi mu village, olina kgenda wansi mu byalo, olina kgenda padel ng'eyo n'obuuza omuntu w'owansi, omuntu w'omu kyalo nti amafuta, omunnyo, sukaali, ebbeeyi engeri gy'erinnyeemu ebakosa etya. Kati bagamba bo baddidde abawala abapya, bakadaama abapya, ne babateekaawo ne babakuba ekijjulo. Bamaze okubakuba ekijjulo ne babagamba ebyokwogera. Kati ambasada nga yenze nyinza okugamba nti meeting eno yabadde nnungi naye ate abantu bwe interviewinze ne method gyebakozesezza yabadde mbi nnyo. Tosobola kugamba nti nno ogenze okumiitinga abantu ng'olwedde obategese oba babategese n'obategeka. Ekintu nga kino ogwa bugwi ku bakadaama ng'abo n'ogenda ku mirimu gye bakolera ku offices gye bali n'okugamba n'okola surprise attack. N'ogenda bugenzi ku office ng'eyo n'osangawo bakadaama ate n'oba interviewinga n'osaba kalingamba office n'obaganja ku interviewinga abaana bano nga temumaze na kwetegeka n'obabuuza ate bw'obabuuza obakwata bukwasi n'amaloboozi teyetagisa balaga mu kamera. Kuba balaga mu kamera kitegeeza nti no bajja kutya okwogera ebintu byennyini ebibaluma. Gufuna omu ku omu oba interviewing oba osobola okugenda ne ku deportation yennyini no interviewing abantu abali deported oba bagenda okudipotinga. Kuba abantu abo bagenda okudipotinga babeera n'ebizibu bye basobola okukunyumiza n'obeera ng'oyigamu. Kati kyeŋŋambye nti bano bwe wa interviewinze bano babeera Kololo, gendako ku deportation centers o interviewing abantu abo omanyi na lwaki bajja ku deportation centers. Kakati embeera ng'eno bakadaama yabayisizza bubi okubeera nga beerwanirirako nnyo okubeera nga bavaayo ne baleeta amaloboozi gaabwe ne balaga nti no bali mu mbeera mbi ate bannaabwe abamu ne bagenda ne babayuwayo. Katugambe kuno kubeera kuyuwayo ne balaga nti bali mu mbeera nnungi. Osobola ogenda ne ku social media olabira ddala abaana ng'ave alagira ddala obulumi bw'alimu ate era engeri gyewavuddeyo n'ogamba nti n'ogenda ku interviewinga abaana bano n'obalaga nti n'ebintu biri bulungi ate era y'embeera y'emu gyewalivuddeyo kuba n'abaana be bajjamu ensigo n'olabira n'okugamba n'okola ku topic kati ng'ey'ensigo kuba kati yetambula nti batunda ebitundu by'omubiri bagenda batunda ebitundu by'omubiri ate walivuddeyo ku topic ng'eyo kuba kati yetambula n'ogenda akati nga ku mwana bakadaama abali Uganda genda mu ddwaliro mubuuze ekintu kino kyali kitya kwe kubeera okuyiga naye ate ogenda ku interviewing omuntu gwe batanajjamu nsigo genda ko yennyini gwe kituuseeko genda ku deportation obuuze abo be kituuseeko kiri kitya komawo ke Uganda genda gye bajjanjabira omuwala oyo gwe bajjamu ensigo wakati bali babiri babuuze ekintu kyali kitya awo twali kwagalidde nnyo. Kati sooka tuwulize waliwo n'eddoboozi ly'omusajja eritambula nalyo eriraga nga ligamba nti bino ebintu byabadde biseetinga era bo tebakkiriziganya nabyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tuvuddeyo ambasada ze babadde ambasada n'akulira ambasada wa Uganda abaddeyo n'akulira abakozi n'atwala abakozi naye abaddeyo omusajja tumanya yaani ne wabayo n'abakyala nga badde nga bataano. Kale kabineti ya ambasada babadde bangi babadde ndowooza abantu nga abiri babadde abantu nga abiri abakyala mubaddemu nga bataano mukaaga. Ebifaananyi bikubiddwa abaana abawala bala ababaleese nga bali simaati babadde abawala ndowooza nga 10 abawala naffe tubaddeyo abalenzi ab'omujjaheezi tubaddemu nga bataano naye basoose ne bayita abawala ne bagenda ne bababuuza muli mutya mwebalekola ne beekubya ebifaananyi n'ambasada ne babuuza musasulwa bulungi nti batusasula bulungi nti SAMASCO nnungi nti ennungi terina buzibu bwonna.
kati ffe nga batutadde ebbali ono Muhammad eyajja luli n'atiisatiisa nga yatutadde ebbali atugulidde akamere tulidde atuwadde enguzi. Sente twakkiriziganya liyalo 850. Lwaki muba munterako liyalo 5, liyalo 4, liyalo 2 ku akawunti yange? SAMASCO esusse okutema sente z'abaana. Wale no n'obeera omulwadde n'ogenda mu ddwaliro bakugamba toli mulwadde ate ng'obulwadde obuwulira. N'otuuka wano eno ne bakuwa sick leave. N'ogenda okutuuka mu akomode mugundi mu investigation ne bakugamba tewali wadde ne sick leave wadde ne medical report. Ate ng'olwedde obadde mulwadde. Ate ne bakutuuza wanene ebbanga n'obeerawo. Bakututte mu ddwaliro. Bano abatukolako bano ab'oku office kuba batuwa n'omukyala gwe tugenda naye mu ddwaliro. Bwe tutuuka mu ddwaliro yakusooka ewa omusawo ogenda tuukayo okunyonyola omusawo ye nga amanyi ekikuluma amanyi ekikuleese medical report olufuluma kyemmanyi baba bagikwasa nze omulwadde naye eba yatuuse dda mu ngalo za madaamu banaye tunyigirizibwa sente n'otazifuna tofunye eddagala ffe tulyegulira beekitukwatako tutwala mu ddwaliro ne batukebera gwe ne weegulira eddagala ate n'otuuka omwezi nga guweddeko ne bakugamba twakusalako medical fee. Tuli mu mbeera enyigirizibwa. Tetulina gwe tubanja. Tusula bubi ebikubi tuluma okuva ku mata ndi bigumidde naye ndifuna omusala gwaffe nga muddufu. Kuba twajja kukola twaleka famire zaffe. Kiki batuyisanga abaddu abedda bannaye mu kirongoosi ekintu kyammwe kigenda. SAMASCO omwana nfu. Amannya nze mpitibwa Marita. Nze ndi PA naye twa contracting twasayininga nga tulina ofuna 12,000 sente zeno eza Uganda 200 naye batuterayo sente ntono tetuzifunanga nako ogenda n'okola emirimu mingi n'okola ne jamaid ate at the same time olinoka handling a client kwegamba you don't even complain or complaining mbuchibi kati salary kati nakaweza wano mwezi mulamu naye kyemanyi tebagenda azinsaso of which tseberanza alina okwenonyeza client customer kuba like tuli expensive basala sente nyingi kyokka batuwa busente butono basala sente ez'abaana baana balya bubi baana basula bubi batutulugunya. So kati baagala we batebagala batusalako sente za accommodation fee babeera baagala tubeerewo nga tuvudde mu wa client kukola tubeerewo.